Ebirabo bisatu by'osobola okuwa omusajja n'omwerabiza abakazi bonna be yali asisinkanyeeko. Ebiseera ebisinga abantu mulowooza nti okuwa omuntu ekirabo kya bbeeyi nnyo oba kireke is too expensive. N'ogamba nze atalina ssente omuntu nsobola kumuwa ki? Sometimes ebirabo ebiri valuable tebigulwa ssente. Kubanga ekintu kyonna ekiri valuable kitegeeza even if you have money you can't give it. But you can give it to someone nature appreciating. Olwo omukyala omu yaze n'agamba senga nina omwami wange ankoledde ebirungi ambeereddewo naye amazima bwe ntunuulira obulamu bwange simanyi kirabo ki kye nninza kuwa omusajja oyo mulaga nti ndi musiimu ku ebyo byankolera. Ekisooka kitiibwa. Omusajja muwe ekitiibwa kye kirabo ky'ogenda okuwa omusajja ky'atagenda kufuna walala wonna. Muwe ekitiibwa. Abakazi tetukyawa abasajja bitiibwa, okola by'oyagala, omuddamu nga bw'oyagala, twafuuka anti tukola, twafuuka basajja. Omanyi, nina ebintu bye ntera okwogera nga ndi ku live streams zange abangoberera mukimanyi. Era nina ekigambo kye ntera okukozesa ekibanyiiza ennyo kye mmanyi, naye kinyiiza oyo atantegedde. Antegeera, tasobola kunyiiga. Nze njogera ebigambo ng'omwami wange kwali ku live stream. Era ng'abiraba, era ng'abiwulira, era nga tabiinaako buzibu. Kubanga antegeera. Nina ekigambo kye nkozesa ne ngamba nti nze bwe mba naava ewaka ewange nga ŋŋendagendako mu kibuga oba nga ŋŋendagenda ndabeko mukwano gwange seetaaga kusaba mwami wange lukusa wabula neetaaga oba kinkakatako okumutegeezaako. Si lwakuba nti simuwa kitiibwa. Okusaba omuntu olukusa tekitegeeza nti muwe kitiibwa. Omuntu asobola okuba ng'akusaba olukusa ng'akufukaamirira naye nga takuwa kitiibwa ng'akutya. Ekitiibwa kye ki? Ekitiibwa kwe kubeera nti ne bw'obanga toliiwo, ne bw'abanga tewali aliwo ng'ali yekka, asigala erinnya lye alyogerako n'ekitiibwa. Si ogusajja ogwo, ogusiru ogwo, ombwa eyo, nga tasobola kwogera bigambo ebyo nga toliiwo. Abamu balina ekiti kye muyita ekitiibwa, balina okutya. Kimukazi wo asobola okuba nga wakutya. Maybe takutya nti ogenda mukuba, akutya nti nno nti bw'anaakunyiiza togenda kugula mmere waka. Kati gwe n'okiyita ekitiibwa. Afukamira ng'akubuuza naye nga tafukamira nti ayagala nti akikola out of oba kwagala. Afukamira out of obligation kubanga baamugamba nti akufukaamirire era gwe n'okiyita ekitiibwa. Oyinza obutategeera kye njogera. Kigambo respect is beyond okufukaamirira omuntu. Si buli muntu gwe bafukaamirira nti bamuwa ekitiibwa. Nsobola okufukaamirira nga nkutiisa amaaso ntya okusigala nga nnyimiridde nga njogera naawe. Ekitiibwa kye kintu omuntu ky'alina okukuwa freely nga si out of intimidation nti you intimidate me. Okuintimidatinga omuntu ate nakyo kankikugambe tekitegeeza nti intimidating me togenda kukugamba jja kukola kino. No. Waliwo abantu abalina intimidation look ng'akutunuulira butunuuzi n'okankana ng'atiise entula ye ng'ekanga ng'olabanga alina kyagenda okukola n'oba talina kyagenda kukola tikyagenda kukola. So ebimu ku birabo by'osobola okuwa omusajjawo n'abeera ng'ali bisimba bulamu bwe bwonna ate nga tali bufuna walala kyekitiibwa gwe nga mukyala we. Kubanga abasajja abo mubalaba beetaaga ekitiibwa okuva eri ffe bakyala baabwe. Era omuntu yenna gw'owulira nti sigenda muwa ekitiibwa nkitaddeko nnyo essira era n'ekinnyonnyola bulungi. Si kuba nti ngenda mufukaamirira, si kuba nti ngenda sooka musaba lukusa nga ngenda okugenda emmanja okukola namba 2. Okwo kuba kutya muntu. Ekitiibwa kyekyo ky'ogenda okumuwa nga ne bw'aba taliwo tosobola kutunula bbali nga bamuyisaamu amaaso nga tosobola kukkiriza muganda okumuyita kasajja. Akasajjako kantama, akasajjako kali bwe kati. Kyekitiibwa ky'ogenda okuwa omusajjawo nga tosobola kukkiriza bantu mikwano gyo kumuyisaamu maaso nga n'ebintu bye byennyini obiwa ekitiibwa. Si mwana kuggyayo kintu kya kitaawe n'atandika okukizannyisa anti omwana okitegeera. Ng'okiwa ekitiibwa ekyo kye bayita ekitiibwa. Namba 2, ekirabo ekirala ky'osobola okuwa omusajja nga totaddemu ssente. Senga siyina ssente, teweetaaga ssente. Gwe muweebye ajja kusiima. Ajja kusiima. Nze nkubuulira loyalty obwesimbu bwo. Tosobola kuŋŋamba nti kyovula kati ntandikidde na kigambo kitiibwa. Tosobola kuŋŋamba nti owa bbaawe ekitiibwa naye ng'omwendako. N'oŋŋamba nti ompa ekitiibwa ng'essowaani gye ndiiramu ne neighbor gy'aliiramu, ng'essowaani gy'aliiramu n'omuvuzi wa boda gy'aliiramu. Sigala nti omuvuzi wa boda si muntu, tomunkwata bubi. Ng'essowaani gy'aliiramu ogiweeramu abantu nga 8. Essowaani ya bbaawo ntegeeza emmana eyiyo. Ng'ogenda ogigaba bw'otyo mbu muwe ekitiibwa. Awo kiriwa.
mbuulira obwesimbu bwo kyekintu ky'osobola okuwa omusajja. Ogenda kuŋŋamba senga ate omusajja owange waabanga mwenzi. Nabadde ntandika nagambye nti omusajja asobola okukolera ebintu ne weebuuza ki ky'osobola okumuwa okumwebaza. Abo be njogerako. Soogera ku musajja naye yeegabangula. Awo muba mu open marriage. Ky'oba okola kiba kikyo, whatever you do, I don't care. Gwe so na ku advisinga nti weekuume kola bwoti. Era bwe mba nkugamba nti weekuume, mbikugamba nga ggwe omuntu nti ku lw'obulamu bwo weekuume, wabula si ku lw'omusajja wo. Okitegeera? Naye bw'obanga omusajja wo ye muntu ategeerekeka, ye muntu ali understanding, omuntu akwagala, the best gift you can give him, ekisinga iPhone, ekisinga PS5, kwe kubeera ng'ogenda kumuwa obwesimbu bwo. Ne bw'onaamugulira PS5 nga ogenda wano ne wali, togenda kumusanyusa. Ne bw'onaamugulira poloti, tagenda kumusanyusa. Era ng'ekitiibwa ekyo kivudde. Kubanga lwaki nagambye ntandikidde ku kitiibwa ne twongerako obwesimbu. Kubanga obwesimbu obwo bwe bugenda okuleetera omusajja ono okuwulira ng'ali proud. Abasajja baatondebwa okubeera proud. Baazaalibwa okubeera proud. They have that ego in them. Ekiki ekiba kiki naddala bwe kituuka ku mukazi. Ebintu ebitabula abantu ebibaleetera n'okugyayo ebiso ne bettiŋŋana. Mukyala. Emmane eyo gy'olaba erimu amasannyalaze. Erimu amaanyi. Tosobola kukkiriza gigabana na muganda wo. Okuggyako eggwanga erimu lye sigenda kwogera, emumanyi, abalimanyi. Abo bo tebakirinaako buzibu. Ate tebakirinaako buzibu lwa nsonga emu nti bakuze bwe batyo bakiraba nkirinamu. Like they are okay, it's part of their culture. But if it wasn't part of their culture, nabo sisuubira nti kyandibanyumidde. Naye since tebalina kyakikolera, ate era nga waliwo n'abamu nga kibanyiiza. Okitegeera? Ne bw'abaaniwo tosobola mugaba, tosobola gamba nti mukyala wange ajje tugabane okuggyako nga ggwe ebyo byebyo. Nga mukyala wo si ye muntu gw'oyagala ennyo nga ebyo byebyo tebiriiko yadde ebuule. Namba 3, emirembe. Omusajja muwe emirembe. Omukazi ng'oli awo gwe nga amaka go tegali mu relationship y'amaka go temuli mu drama. Waliwo kye tuyita unnecessary drama. N'oyombera ebiriyo n'ebitaliyo, omusajja n'omumalako emirembe. Manyi kye bayita emirembe? Omanyi omuntu okumumalako emirembe n'omusojja oyina omumwa tegutuula. Muwe kye tuyita peace of mind. Bw'oba olina ky'oyagala okucommunicatinga, olina ky'oyagala okwogerako, you can communicate in a calm way. You don't have to shout, you don't have to scream, you don't have to kunsinisa binnyo. Osobola omugamba mu bulungi n'omugamba naye kino ky'okoze saakitegedde, kino kyabadde bweki naye saakyagadde. ABCD nga sireekaanye ate nga message yagifunye. Ate nno n'agitwala naye bw'oleekaana agenda kufuna defensive mechanism naye atandike kubeera nga muwanyisiganya bigambo ekivaamu kulwana kuyomba. Ogamba amaka ge gafuuke nga kirooto kya ntiisa. Abasajja bangi bannyuka okuva ku mulimu n'atya okudda ewuwe ng'asabirira bwe kiba kisoboka bamuwe overtime, bakiyita overtime, akole extra hours ku mulimu. Waakiri addeyo ng'omukazi yeebase. Kubanga akimanyi teri mirembe giriyo. Kantu katini nnyo omukazi kamuyombya. Na bw'abanga omukazi akubye ku simu n'oyomba, muyina ebbuba ery'ekisiru. Atawubira nsiko etaliira naye waliwo ebbuba ery'ekisiru erisukkawo. Bw'omusajja wo muwa ebintu bisatu ebyo, ongambe nti oba twomwerabiza omukazi omulala. Bino ebirala bye tugula ne ssente ebiri physical biggwawo, bikaddiwa, byonooneka, it's just material things. Naye bino bye bintu ebitakwatwako naye ng'ate byamakulu nnyo eri omwagalwawo bw'oba ng'osazeewo okubimuwa. So tolagajjala, togamba nti sijja bikola, togamba nti sijja kola, muwe kubanga osobola okubikola. Teri mukazi atasobola kukola bintu bisatu ebyo bye njogedde: ekitiibwa, obwesimbu n'emirembe mu maka go. Beera mukyala ow'emirembe. Omukyala asobola okwogera ku nsonga nga tomaze kwasa bikopo. Naye gwe nze ndi nantalo, weeyita na nantalo. Nze tombuulira. Kiki nnyo ekikugamba nti oli nantalo? Lwaki oba weetwala bw'otyo? Ng'ate osobola okwekkakkanya. Omusajja wo muwe emirembe ajja kwagala. Ajja wulira nga ewaka it's a safe haven for him. Abeera ku mulimu ng'alobooza ki mu nzira ddi ewaka kubanga akimanyi bw'akomawo mirembe myerere gy'asanga. Nahoba nga waliwo ensobi gye yakoze agenda kudda mu gyogereko nga toleekaanye. Naye omusajja n'annyuka n'atandika otetenkanya agendewa. Agenze mu mikwano gye, agenze bayiga okunywa emyenge. Obasangayo eyo mu bibaala ng'ali eyo yenna musajja watwali stress nga ssente anyumirwa okubeerayo.
naye nga yeeraliikirira okuddeko agamba owange kabuyite ndyoke enzira abalala nga bafuna ne baside chick so kuba nti baagala okufuna baside chick naye mubasindiikiriza kubanga amanyi ewo teri mirembe gyagenda funayo oyo ekimu ku kikyasinza okugoba abasajja ewaka mu maka gaabwe kumumalako mirembe ki olaba ne bwe mba nze saagala bimalako mirembe obulamu bumpi bantu mmwe obulamu bumpi nansigala nga nze senga Faye 256 temwerabira kusubscribinga kulikinga nokumentinga omukama abanjagalira abankuumire temujja ng'okwo abalungi bange mweraba Yeah.